Hallelujah! 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 Glory be to the King of Kings, the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Munka kubigere ebyo tusabe sala ya Mukama ffe musa bulungi emikono waggulu gigolole bulungi owulirenge embiriizi zo zigolodde bulungi zizanyisemu ng'oddeeno neeno wonna Setaani talina waakwata abaana ba Katonda wenyolemu mikono gigolole bulungi owulirenge embiriizi zo zigolodde bulungi mugambe Setaani toddangamu okumanyira nze ndi mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu nyambadde omusaayi gwa Yesu omubiri gwange naguwa Yesu amagumba gange nagawa Yesu nyama y'omubiri gwange omusaayi n'amaguma n'emisuwa n'obusomyo tewali kulooti saagala nze ebyange byonna bya Yesu obwongo bwange nabuwa Yesu magezi gange nagawa Yesu kyogere ekyo nga bwe wenyolanga emikono giwanise bulungi Setaani omulala talina waakwata waliwo endwadde egenderaawo kati mu linnya lya Yesu mugambe Setaani nti nviiraako ddala ebyange byonna saasigaza n'ekimu nabiwa Yesu era gwe tolina mugabo mu bulamu bwange. Haleluya! Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Olugero lw'obulamu bwe lukyuka mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Tulanga bw'ogenda okutuula mu kyamagero kyo, weebala okunoonya Mukama, weebala okusaba, weebala okwewaayo. Ennaku 14 tuzitambuzizza ziggwayo lwa Sande luno. Kubira Mukama engalo eza waggulu. Yatusobozesa si maanyi gaffe si magezi gaffe, naye ennaku 14 tuzitambuzizza. Ndeebaza kubanga ennaku 14 tetubaddemu na night prayer, naye tuwali lunaku lubaddewo nga teruweesa Mukama kitiibwa. Yimusa bulungi emikono gigole bulungi waggulu mubireko mugambe ne leero taata nazze kuweesa kitiibwa. Mubireko mugambe taata ne leero nazze kuweesa linnya lyo kitiibwa. Mubireko mugambe Mukama ne leero wadde nnyina bye neetaaga naye nazze kuyimusa linnya lyo waggulu. Kale mukubire engalo ez'amaanyi Mukama waffe. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Bayibuli etukakasa mu Bafiripi 4:13 tineemu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo Kristo atuwa amaanyi. Waliwo ne Balumi 8:38 Philippians 4:13 I can do. Philippians 4:13 egamba nnyinzizza byonna mwoyo Kristo ampa amaanyi. So njagala kukakasa nti ennyiriri ezo zirimu amaanyi agakyusa olugero lw'obulamu bwo. Tugenda kuŋŋaana mu bungi ku Canaanland ku Sande eno. Mwebale nnyo abeeyama ku Sande
ku bigambo ebikwatagana n'okukyusa sawundi ate n'ebirala abazze ndowooza obedda mulaba tenti ezimu bazitaddeko engoye nga mpyatuku ezo ezibadde zirimu obutulituli. So tuli mu kukkiriza Katonda nti bingi bikyuka. Mukama abaddizeewo we mujje, waliwo abaleese olwaleero nja kubanga mbajjako pledges zammwe nga service eggwa. Abagamba nti nze saasobola nnaku njereere naye lwa Sande luno omusumba lwe ngenda okuleeta pledge yange ku Kanani, you are most welcome. So tuli mu kutereeza tenti, tuli mu kutereeza ntebe Kanani mugazi bulungi. Buli muntu atuula nga teyenyize ku munne, talina na waakoonedde ku munne. Siyinza kulekerawo kubebaza okugula obutebe buno. Mukama akibabalire abaakwata mu nsawo okugula obutebe. Era nzikiriza nga buli katebe kewagula buli bakatuulamu Katonda akikubalira. So tugenda kutuula bulungi mu Sunday service. Otuuka wali kkiriza bakukebere bulungi, naaba bulungi mu ngalo, amazzi ago gwolaba gali very well treated. Tulwana okulabika nti obulamu tubusoosowaza. Nolwekyo sawundi erabika eri mu kutereezebwa, emizindalo mingi bagireese wadde tuli wano mu saavisi ne olaba basomba emizindalo bagisiteginga wano ne wali. Ekigenda okubeera ku Kanani ku Sande eno teweetaaga kiraba ku TV, tebeetaaga kikunyumiza. Asobodde okubaako ennaku z'okwasaganya n'obeerawo, Mukama yeebazibwe. Atasobodde tosubwa Sande, azisobodde jangu tukiggalire wamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So Sande egenda kubeera mpoomu nti mukwano gwaffe Joseph Ngoma yagenda otukulembera mu kusinza. Yagenda otukulembera mu kusinza. Twali naye mu wiiki mu Lanchawa, n'aŋŋamba naye ali mu kusabira konsati era agisiibira. N'agamba ku Sande kajje tumalirize ffenna. Ne mugamba omuweereza takyala, ojja kutuula owulire ekigambo ne Salozi tusabe naffe tukusabire. Naye bw'oli muweereza tetusobola kuyimba luyimba lwo ng'ate gwe yaluyimba w'oli. Naye ne mugamba nsaba oweereze buweereza. Oli muweereza osobola okuyimba ennyimba z'otaayimba bulungi nnyo n'okusinga ffe. So ennyimba ezo nze zinkolera, njagala nnyo abayimbi kubanga bayimba enjiri ate nange ne mbuulira enjiri. Nze tombuulira mulala awali Yesu wange, oyo akuba ekkubo weritali, alwana entalo zange, mulwanyi w'amaanyi, talina ye kimulema, omuwa ebizibu byoye akuwamu essanyu. Ogwo omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange, bambi todduka, tova mu lyato ojja kufa, bw'aligolola omukono gwe Yesu. Omuyaga guliteeka, essanyu lirijja, n'eryato liriseeyeeya. Yimusa emikono gyo tukyogerere wamu. Nze tombuulira mulala awali Yesu wange, oyo akuba ekkubo weritali, alwana entalo zange, mulwanyi w'amaanyi, talina ye kimulema, bw'omuwa ebizibu byoye akuwamu essanyu. Ogwo omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange, bambi todduka, tova mu lyato ojja kufa, bw'aligolola omukono gwe Yesu. Omuyaga guliteeka, essanyu lirijja, n'eryato liriseeye. Nze tombuulira mulala, muubireko awali Yesu wange, oyo akuba ekkubo weritali, alwana entalo zange, mulwanyi w'amaanyi, talina ye kimulema, omuwa ebizibu byoye akuwamu essanyu.
ogwo omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange, bambi todduka, tova mu lyato ojja kufa, baligolola omukolo gwe Yesu. Omuyaga guliteeka, essanyu lirijja, n'eryato liriseeyeeya. Wanika emikono muwubireko Yesu waffe akyusa olugero lw'obulamu bwo. Wanika emikono muwubireko ng'okayimba ku mutima. Giwanikire ddala bulungi ogiwubire Yesu waffe. Omuyaga guliteeka, essanyu lirijja. Naawe alowooze bantu omanyi kuyimba olunaku lumu Mukama ng'akyusiza olugero, ojja yimba. Wanika emikono muwubireko. Talinayo ekimulema, bw'omuwa ebizibu by'oye akuwamu essanyu. Ogwo omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange, bambi todduka, tova mu lyato ojja kufa, baligolola omukono gwe Yesu. Omuyaga guliteeka, essanyu lirijja, eryato liriseeyeeya. Osazeewo zikuba empolampola ezo ezisinza, zikubire waggulu. Essuubi lyo lyeyongere, amaanyi go geyongere, kya Mukama kyeyongere, zikube ng'owulira okijja ku mutima gwo, oyogera n'omuntu ow'omunda. Tewali mulala gwe twagala kumanya, twamanya Yesu kyaggwa. Mulwanyi w'amaanyi, talinayo ekimulema, bw'omuwa ebizibu by'oye akuwamu essanyu. Ogwo omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange, naawe todduka, tova mu lyato ojja kufa. Omuyaga guliteeka, essanyu lirijja, eryato liriseeyeeya. Abalala bonna be boogeddeko tetwagala kumanya. Akuwamu essanyu. Ogwo omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange, bambi todduka, tova mu lyato ojja kufa, baligolola omukono gwe Yesu. Omuyaga guliteeka, essanyu lirijja, n'eryato liriseeyeeya. Wadde ensi wagitandika bubi, ensi bwe bagitandika si bw'oligimaliriza. Mama ne baganda bange nenasanga mu nseno wamma, mu mutima neneebuuza nti kano bataata yalagawa okulya n'okusoma kwaffe. Naawe tewandibaddewo yakuba ekkuba ewatali, atandika butandisi. Omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange, bambi
bambi todduka tova mu lyato ojja kufa baligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka essanyu lirija eryato liriseeyeeya awali Yesu wange yakube ekkubo eritali alwana entalo zange mulwanyi w'amaanyi talina kimulema bw'omuwa ebizibu muyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi twadduka tuva mu lyato ojja kufa baligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka essanyu lirijja Thank you, Lord. Yimusa okukkiriza yimusa emikono gyo tewali kigambo kiva eri Katonda ekiri mu lw'amaanyi muyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi twadduka tova mu lyato ojja kufa baligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka essanyu lirijja. Bless you. Galinavawa awali Yesu wange oyakuba ekkubo eritali alwana entalo zange oyo mulwanyi w'amaanyi talinayo ekimulema omuwa ebizibu byoye akuwamu essanyu ogwo omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi todduka tova mu lyato ojja kufa baligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka essanyu lirijja n'eryato liriseeyeeya kuwa amatendo kuwa ekitiibwa byonna bitwale yimusa emikono obalabye ekisa kya Mukama ogulumizibwe Mukama sirina kyenkozenze nedda sirina kyeneyambye naye gwe taata omutima gw'omulungi omukono gw'omuwonya tolina gwalemesa okufuna essanyu sikugeza n'omusajja bono basinga Mukama twala matendo yimusa emikono gamuwe nkuwa ekitiibwa byonna bitwale omuwonya sebo walaga omukwano walaga ekisa Genalieyo wala webala Yesu ekitiibwa byonna bitwale walaga ekisa nali wala endowoozayo
akali mu kiwoovu nga tekalina bulamu mama nga tekalina mubiri natambulanga mu seno awatali ssuubi ngera manyi terisanye era teriba mirembe Akyuusa Olugero kale mpolampola nayimbanga ennyimba eziva ku mutima nga naye zalinaku nayina ebiwundu ku mutima omanyi biruma ngera manyi tisiriwona wabona mu kaseera ko mu masika mangi yakolola omukono gwe Mukama era yaponya yabale amatenda wekitiibwa byonna bitwale walaga ekisa nze gye nalye wala yimusa emikono muwubireko Hallelujah! I said hallelujah! Hallelujah! Eyo kakati ye Saturday sample just naye nkya Sunday no this very Sunday tugenda kubanga tuline kaziyimba Joseph Ngoma naffe tumulaze kye tulinawo kale tujja kukola backup ennungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga neeteekerateekera okujja mu saavisi eno nsomye ebitabo ebiwera mu Bayibuli ndi omu ku baasoma ebitabo 66 biri mu Bayibuli ebitabo 39 mu ndagaano enkadde ebitabo 27 mu ndagaano empya funanga akadde osome Bayibuli owona okujerega nti tewasoma kubanga ebisigadde byonna tubisoma ne bikoma naye ekigambo kya Katonda tekikoma zikubire waggulu mu linnya erya Yesu ebisigadde tubisoma ne bikoma naye ekigambo kya Katonda tekikoma n'ebirabo byonna bano bakuleetera ekimuli bano bakola ki bikoma naye ekigambo kya Katonda tekikoma Isaya essula 40 olunyiri olw'omunaana Isaiah chapter 40 verse 8 Bayibuli egamba nti omuddo guwotoka ekimuli kiyongobera naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe gyonna omuddo guwotoka ebimuli biyongobera naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe gyonna nsaba Katonda ajja nkolereyo ekyamagero abali mu courtship buli omu aleetere munne ekirabo mugende okwekanga nga mimi mwereetedde Bayibuli omwana ow'obuwala ng'aleese Bayibuli gy'asabise n'omwana ow'obulenzi naye ng'aleese Bayibuli gy'asabise ate era kinyuma nnyo nammwe abaafumbiriganwa edda okwewaayo ku birabo nga n'ebirabo bye mwewa kigambo kya Katonda buli birthday y'omwami wo muwe Bayibuli buli birthday ya mukyala wo muwe Bayibuli birthday y'omwana wo muwe Bayibuli gye ziri Bayibuli ezigula n'obukadde ennaku ezo waliyo gye bampa ng'ekugaziiriza bingi
ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe gyonna. Ategedde Katonda n'abaana b'abaana bo bajja kulya ku Katonda gw'otegedde. Ategedde Katonda n'abaana b'abaana bo bajja kulya ku Katonda gw'otegedde. So mbadde nsoma ekitabo kya Danyeri. Tewandibaddewo kitabo kya Danyeri singa Nabukadduneeza tiyalumba bwakabaka bwa Yuda. Tikyandibaddewo. Naye ekitabo kya Danyeri kijja lwakubanga Nabukadduneeza yalumba n'atabaala obwakabaka bwa Yuda. Abaafa baafa, naye bano abalenzi be yakwata n'atwala be bavaako ekitabo. Mu bonna abana omu yali asingamu ku maanyi bamuyita Danyeri. Ekitabo tebakiyita Shadraki, ekitabo tebakiyita Mesaki, ekitabo tebakiyita Abednego, bakiyita Danyeri. Ng'ekigambo ekiyita mu mutwe gwange kigamba omulabe buli wajja kuzikiriza akusaanyewo oleme okujjukirwa, Katonda akuwandiikira essuula empya. Zikubire waggulu. So tulina ekitabo kya Danyeri kubanga baalumbibwa. Era bwe mbadde nkiyitamu, kino kye kinzijidde nti gwoba batofiiridde mu lutabaalo lwonna ng'omulaba alumbye, osigaddewo kuwa bujulizi. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Bw'oba tofiiridde mu lutabaalo lwonna ng'omulaba alumbye, osigaddewo kuwa bujulizi. Akyali omulamu essaawa yonna, Katonda akugonnomalako obujulizi, ensi bw'etali erabira mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu zinoge. Akyali omulamu essaawa yonna, Katonda akugonnomalako obujulizi. Era beeranga nga weetegese ssaawa yonna, Katonda akubako obujulizi. Akkiriza nti ssaawa yonna Mukama akubako obujulizi, wanika emikono gyo. Muwubireko bw'oti mugambe Taata neetegese. Muwubireko mugambe Taata neetegese. Emikono gyongere kuwagula okusinga neyibawo n'amaaso go gatunulize ye. Mugambe Taata wandeekawo mpe obujulizi. Yakulekawo Mukama kuwa bujulizi. Tiyakulekawo okufa nnaku. Tiyakulekawo okugulumiza nnaku. Yakulekawo okugulumiza linnya lye. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama yakulekawo kugulumiza linnya lye. Bw'oba okyali mulamu oba ofaanana otya, naye ng'amatu go gakyawulira bino bye njogera, obujulizi ogenda bbuwa. Olugero olwo lugenda kukyuka. Terugenda kukyukamu, lugenda kukyukira ddala. Zikubire waggulu agamba lukyukire ddala. Lukyukire ddala. Era mbeegayiridde ababeera n'abantu ng'ebyabwe tebinnatereera, nga n'abaabwe tibabaagala, obanga n'abaabwe tibalabika, abantu abo mubakwate bulungi. Bw'atereera obeere bulungi naawe. Bw'atereera naawe obeere bulungi. Buli akyali omulamu, Katonda yekka yalina ensonga lwaki omuntu oyo akyali mulamu, era alina byamutegekedde. Bangi abali mu kibuga muno nga bamaama baafa ba myezi, ng'ali bulungi. Ne keno kenkakubuulire, tewali afa na mukisa gwo. Kawandiike. Nobody passed on with your blessings. Not anyone. Not even one person. Ne bw'abanga yayamba abantu bangi nga gwe wali osigaddeyo n'afa, afudde,
bayambye beebo Katonda be yali yateeka ku lisiti nti baliyamba gwe wali toliiko. Ekyo kiwandiise. Alina omukisa gwo tagenda kufa nagwo. Ekyo nakyo kiwandiike. Alina omukisa gwo tagenda kufa nagwo. Tewali muntu gwe Katonda gwe yatuma okukwasa ekintu agenda okufa nga tokikutte. Ekyo nsaba okitegeere. Kola byokola byonna ng'olinga Luusi. Luusi agamba kaŋŋende nkole eyo gye nnaasanga anankwatirwa ekisa. Eyo gye nnaasanga anankwatirwa ekisa. Era nkwegayiridde gy'okolera toba kuba nnaku yo. Tokambuwala, totabuka. Ne bw'oba n'ebizibu ebyenkana bitya, abantu abakuyita mu maaso olunaku lugweko nga temuli oyo Katonda gwe yagamba naye nga bonna obayisiza bulungi. Otandika olw'enkya, olunaku lumu omuntu omu alijja n'omukwata bulungi nga yoyo gw'obadde olinda bulijjo. Nga yoyo gw'obadde olinda bulijjo. Era nsaasira nnyo abantu abatayagala bantu. Ensonga yaabwe ennafu nti abantu batukosa, abantu batumenya emitima. Naye gwe kaakati kuba akafaananyi Katonda yandibadde akyayagala ani mu nsi muno. Ensi ng'ekosezza Katonda n'ekwata n'omwana we n'ekomerera, n'emwambula n'ayita mu kibuga ng'ali bukunya. Baafuba nnyo okulabika nti omwana wa Katonda bamuswaziza ekisembayo. N'olwaleero akyawonya, akyalokola. Mukubire engalo ezawaggulu. Ffe abanyiiza Mukama tumukubire engalo. Bw'oba manyi nti wali onyiiziza Katonda naye n'akuleka, mukubire engalo ezawaggulu. Zikubire waggulu zinoge. Yeetwalira ekitiibwa n'amatendo oyo. Obanga Katonda akyasaasira abantu, saasira abantu. Kubanga bw'otoosaasire bantu n'ogamba abantu bantama, abantu saagala, abantu bamenya emitima, omwo ojja kusubwamu omuntu abadde amanyi ky'oyagala. Ojja kumusubwa. Dawudi mu lutalo yalonda omusajja nga kumpi abulako katono okufa. Enjala ng'emumazeewo n'endwadde. Dawudi kye yakola n'amujjanjaba. Ye yabatuusa mu baali banjaza ebintu byabwe. Waliwo n'omuntu anaakuyamanga olina kusooka kumujjanjaba. Gwe tosobola kumanya ani asitudde ekikyo. Yaniriza abantu. Nsaba abaami mubeere abaami abaagala abantu. Nsaba abakyala mubeere abakyala abaagala abantu. Muntu asobola okuyita mu nnyumba y'obwati naye nga maaso eri gy'alaga y'omu ku banene abaddako. Yusufu yayita mu nnyumba ya Potifari bwati. Potifari yene yeeyisa bulungi gy'ali. Muka Potifari yeeyisa obubi eri Yusufu. Lubereberye Ssuula 3:9 homework. Muka Potifari yeeyisa bubi eri Yusufu. Naye kubanga Yusufu yali akimanyi nti bw'oba olina ky'olibeera mu nsi si byakuseeyeeya. Kiwandiike. Buli alina ky'alibeera mu nsi si byakuseeyeeya. If you are to be somebody in this world, you are going to go through pain. Ojja kuyita mu bulumi. Abakyala bwe baba bazaala bayita mu bulumi.
n'abo abeepena obulumi ne babasirisa ne babazaaza era bamala lye bakutaddeko eddagala ne likuggwako obulumi n'obuwulira. Mu nsi temuli kirungi nga toyise mu bulumi. Kiwandiike. Mu nsi temulimu kintu kirungi nga toyise mu bulumi. Mu bulumi bwo mwogenda okujja ekitiibwa. Mu bulumi bwo Katonda mwagenda okuyita okukyusa olugero. So Yusufu yayita mu bulumi ne bamusuuza omulimo. Ye yali akulira byonna ebya Potifari. Lubereberye Essula 39. Olusooka, olwokubiri, olusooka bamugula mu katale, olwokubiri ebintu abikwatamu. Potifari mukama we alengera omukisa ku musajja ono. Omukisa ne ssente byanjawulo. Oyinza oba tolina ssente naye ng'oliko omukisa. Era osabanga omukisa kubanga omukisa guleeta ssente. Potifari n'abikkulirwa ng'omusajja ono aliko omukisa. Lubereberye Essula 39 onyino olwokusatu n'amuwa promotion. Byonna abikulire. Ne byeyongera okwala lubereberye 39 olwokuna, olwokutaano, olw'omukaaga, olw'omusanvu omukazi n'amwegomba. Muka boss n'ayagala yeetibe omukozi. Twolo jjajja esomere yeewava omusuula mu kkomera yagaana, ono n'amwefuulira n'agamba ate yabadde amurepinga. Tebigenze mu kooti enkulu, bigenze mu kooti enkulu. Ne bagusala. Mu kifo ky'omuteeka kalabba nti abadde akwata muka boss, bosi yateekayo akabega. By'oteeka akasanga nnyo, teekayo akabega oba birekere eddala. Yusufu ne bamutwala mu upper prison. N'agenda mu kkomera ery'omunda gye basibira abazize ejja naggomola n'abo abava mu lubiri lwa kabaka. Yayita wazibu kye ŋŋamba. Ne bwe bakusula mu kkomera nga tebannakutta, olugero lwo lwakukyuka. Wonna we bakuteeka ne bakola olukwe ne bakusalayo ne bakugobesa ku mulimu gwo. Ate ke mbabuulire, buli gwe bagobesa ku mulimu bwadda taddira mu ofiisi eri. Sirina gwe mmanyi gwe baagobesa ku mulimu n'akomawo nadda mu ofiisi eyo bamuyo wansi waawo. Buli lw'okomawo nga Katonda yakomezaawo, odda waggulu w'abalabe. Wandikubidde engalo eza Mukama waggulu. Buli lw'okomawo nga Katonda yakomezaawo, abalabe babeera wansi wa bigere byo. Katonda bw'akuzza akuddiza ku saizi ya waggulu, ku levo ya waggulu. Laba bayakomyawo Yusufu abadde akulira faamu zonna n'akulira ggwanga lyonna. Abadde akulira faamu zonna. Wonna w'otuulanga ng'omulaba akunyiga, lowoozanga kimu nti omununuzi wange nnona. Kiwandiike. Wonna w'otuulanga ng'omulaba akunyiga, tokaabanga mpedde, nedda. Kimanyenga nti omununuzi wo saawa yonna akunona. Yobu kyava agamba mu Yobu 19:25 n'26 nga yakabonaabonera Essula 25, yakabonaabonera Essula 19 rather, nga yakabonaabonera Essula 19 naye olunyiro olwa 25 olwa 26 n'agamba naye bino byonna bibeerewo, naye nze mmanyi ekintu eki, omununuzi wange mulamu era ndimulaba n'amaaso gange. Waliwo amawanga mu nsi muno agamenya rekoda. Erimu baliyita Isirayiri, eddala baliyita USA. Ago abantu baago bakwata at your own risk.
babalumba emabegako olutalo mwaluwulira abahamas babalumba ne battanga 1,300 battanga 1,300 eby'Abayisirayiri ne bayoola ne batwala ndoozanga 2,500 ne babagamba tugenda kuwolera eggwanga ku 2,500 ebyo paka nga mubatuwadde nga balamu ate kuba n'abafudde ensi yammwe tugenda kugikuba tugize emabega ekitono ennyo emyaka 6 nga balowooza nti byakulimba ne kaakati genda olabe Gaza bwafaanana ate nno ng'akasi katono akasi katono obwakabaka bwa Buganda, the Buganda kingdom is 3 times the nation of Israel. Tetwogera na ku Uganda. Obwakabaka bwa Buganda okebera ku simu yo kati information ebera ku fingertips awo ku simu yo buuza Google nti kingdom ya Buganda size yayo compared to Israel as a nation byenkana bitya kubulako katono zibere Uganda bere mu Israel Buganda bere mu Israel 3 lyeryo neggwanga erigamba amawanga gonna agali awo nti kinkole nkukola ekisinga kinkole nkukola ekisinga tulina akatono mu kamwa kaffe ke tutasaako nnyo maanyi era tulabanga akanafu naye akatundu ako muganda nge kalina amaanyi amannyo ogalaba tegana lutalo naawe gagaya ennyama gagaya ettooke naye olunaku lumu olulimi luwabe lugagwemu olunaku olwo olulimi luwabe lugagwemu lyenkoko ekuwomere ate oteekemu emboozi weekange nga wobadde olumira akafi olumye akasongeza okw'olulimi olimbulira nti amannyo geesirikidde naye tegamanyiirwa kubira Mukama engalo ez'amaanyi olimbulira nti amannyo gano geesirikidde naye tegamanyiirwa gamanyi kye gali tegava we gali tegawa ku lantalo googasanga owulidde ate no ssebo kyakulwanyisa era oli ne bw'aba akufumbagatira bino bye bakuba embaddiya nakwata obulago n'abunywerezaayo tonoonya kumwejjako noonya engalo gy'osobola okuluma ku ngalo ze oba awantu wonna w'osobola okuluma olabe embaddiya tagijjaayo otambula n'ekyokulwanyisa naye Isirayiri ng'obwakabaka bwa Buganda buli mu Isirayiri kumpi 3 akasi akatono bwe katyo tekamanyiirwa kubanga kalina Katonda bwe babanga bakatta abantu batono olwo olutalo olwo lwatandika ne batalo 300 bwe baba bakatta batono mitwalo nga 3 oba 4 kubanga bano Abawarabu baba boogera bagamba bakatuttako nga 23 naye n'emitwalo 23 ginyumanga ssente teginyumanga mirambo kiŋambire ne nti emitwalo 23 ginyumanga za ssente teginyumanga mirambo bakukuba paka ng'omuntu waabwe omubawadde oba paka nga bajjusa laki watta gwe watta ate yo Amerika ne bwe muba mwerwanya ng'ewamwe mutandisa okulwana sivowo bayeekera na gavumenti
mwenna muteekwa okussa emmundu wansi bakimeeyo mu Amerika omu wali eri aveeyo agende ku kisaawe baveewo mulwane babagambirawo abalwana mwenna mwabayeekera muwulirize tukima abantu baffe mwe gavumenti olutalo lulabikanga olubalemye oba lukutte wansi ne waggulu ng'ennaku z'omwezi bali ku ssaba bwezita ennyonyi ya Amerika ejja kubeegwa ku kisaawe ekime abantu baayo. Kati bano bonna abali muno abalina passport za Amerika ne bali abaagana okulayira juzi abo batulekera olutalo waffe b'Amerika si baawano baawano nga batuuse okugabana obwa minisita ne bwe ziba ntalo b'Amerika era ekyo ekyabafunyisa obutuuze. Abamu abaafuna obutuuze si baavu tebagenda kukuba kyeyo. Bannayuganda balina obutuuze bwa Amerika nga baagaggawalira mu Uganda wabula baanoonya abayinza okubeera seefu singa mu entalo zitandika. Naye waawali seefu tewali watali ntaana. Oyagalanga ensi yo okuba ne gy'olaga balina amalaalo kiŋŋambira akuliraanye. Oyagalanga ensi yo okuba ne gy'olaga balina limbo. If you want to be safe, give your life to Christ. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama Yesu. Oba oyagala okubeera safe obulamu bwo bukwase Kristo buwe Katonda. Ngezeeyo nga njagala kugamba nti ekigambo omununuzi kigambo kikulu. Yobu kyava agamba nti my Redeemer lives. Job chapter 19 verse 25 to 26. Era tagamba nti alisanga nafa. Towerangiryako okufa olw'embeera mw'oyita. Yagamba ne bwe ndibanga nsigaza liiso lyokka mu kiwanga nja mmulaba. I shall see him with my own eyes. Ndimulaba n'amaaso gange. Mulekerawo okulaama. Stop making the will. Actually, you're not even supposed to make a will when you are poor. Kiki ky'olaama? Oli mwavu ate oli mu kulaama. Baana bange, Katonda bw'alijja alibasanyusa. Obalambira Katonda kibanja kyo. Beerawo. Abaana bagambe tuliraba Katonda wano. Fiizi ezibadde zibuze. Mugenda kubanga mugenda buli muntu asasudde nga ziweddeyo. So Yobu yagamba nti ndiraba Katonda n'amaaso gange era yamulaba. Mu Yobu essula 42 Bayibuli egamba Yobu n'agaggawala emirundi ebiri okusinga bwe yali. Yobu 42 olusooka n'olwokubiri. Bayibuli egamba Mukama n'abuuza Yobu kiki kyalowooza ng'ensi emukubye. Yobu n'addamu Mukama n'ayogera nti mmanyi. Kyenva ngamba soma nnyo Bayibuli ky'onoomanya nga kinaakugasa kiri mu Bayibuli. Abantu abo boolaba abo bonna balina bye baasoma naye babuuza ekibigasa. Kirungi okusoma naye tibiina nnyo gye bikutwala. Era mutula butuusawo ne munyumya mwembi ne munyumya ne mujjukira bwe maasoma mu East Africa. Ate nga bagiyitana nnyo naye ng'obeera mu East Africa. Mutula ne mukomparinga notes wabimanya naye bikolera wa. Oberi ategere kyeŋŋamba. Binza okukola ng'okuze n'osoma n'omalako naye kakutande ate osoma oleme kumalayo byonna bye baakuwaawo poteya. Naye buli lunyiriri lw'osoma mu Bayibuli si poteya. Lulina okuna lujja kukolerako. Lulina olunaku lujja okukolerako. Yobu kyavaga nti mmanyi. Tagamba nti mmanyi kuba alina certificate. Tagamba nti mmanyi kubanga alina diploma. Tagamba nti mmanyi kuba alina diguli. Ebyo byonna bikola. Naye manya ekigambo kya Katonda kye kinaakujja mu mbeera. Yobu 42 olusooka n'olwokubiri. Awo Yobu n'addamu Mukama n'agamba nti mmanyi nga gw'oyinza byonna era nga twali kigambo kye wateesa ekiziyizika.
ebiddako ne bembibuuka tugenda otuuka Myobo 2:10 ne 11 nga baali bamumanyi abaamwerabira edda abooluganda lwe ab'ekika kye bazze balyeko wamu naye ate nga buli ajja ayinayo kyaleese. Katonda ng'akyusa olugero atuma abantu. Waliwo abantu Katonda bagenda okutumira ofune amawulire nga togasuubiranga nako gakusange nga wasiraana Katonda akusitule nga tokyadda mabega. Somebody shout hallelujah. Nkusabira yimusa emikono gyo. Nkusabira olunaku olw'amawulire amalungi. Kusabira olunaku olw'amawulire amalungi. Kusabira olunaku olw'amawulire amalungi ate ndukusabira mwaka guno. Sigamba myaka jawala naye mwezi guno ndukusabira olwaleero. Katonda nga bali omulamu owulire amawulire amalungi, amawulire agakyusa obulamu bwo. Nabadde nsoma Bayibuli n'engwa mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri essula ey'omwenda. 2 Samuel chapter 9 nyangu nnyo eriko ennyiriri 13 egamba bweti Dawudi mukyabikula mubikule. Samwiri ekyokubiri essula ya 9 eriko ennyiriri 13. Second Samuel chapter 9. Dawudi n'ayogera nti wakyaliwo asigaddewo ku nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa ku lwa Yonasaani. Awo waliwo ku nnyumba ya Sawulo omuddu erinnya lye Ziba, ne bamuyita eri Dawudi. Kabaka n'amugamba nti gwe Ziba, n'ayogera nti omuddu we ye wuuyo. Kabaka n'ayogera nti tewakyali wa nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa, mukola ebyekisa kya Katonda. Buli mabega wa omuntu anaakukola ekisa waliyo Katonda. Emabega w'omuntu yenna anaakukolera ebyekisa waliyo Katonda. Ziba n'agamba kabaka nti wakyaliwo omwana wa Yonasaani eyalemala ebigere. Kabaka n'amugamba nti ali ludda wa? Ziba n'agamba kabaka nti laba, ali mu nnyumba ya Makiri mutabani wa Amiyeri mu Lodebaali. Kyene agambye tosobola kumanya gw'oli naye mu nnyumba. Kanziremu njogereko n'abantu abamu ndowooza amagezi ganaabajjira. N'obeera n'ennyumba nga njereere, mulimu ebisenge birinda baana lwe baliwummula. Omwana w'abandi omukozi afumba emmere, afumba caayi, afumba ki, n'asula mu kasitoowa. Akufumbira byoli ebisinga obungi birabira ku mmeeza. Abamu byalya gwe si byolyako. Ssaawa y'okwebaka n'etuuka n'afuluma ennyumba erinda abaana abaagenda okusoma balikomawo ne bawumula ne beebaka mu bisenge byabwe. Ye n'agenda mu kasitoowa ate n'agenda eyongoyogera ebigambo birungi. Nga amalako wiiki nga tawulidde ekigambo kirungi neki. N'amalako omwezi nga tawulidde ekigambo kirungi neki. Actually gye muli abampuliriza ng'oli ku rekodi ng'omwaka okozesa abakozi abataka wansi wa 10 naye nga buli agenda akuwanda lulusu. Omanyi watuuka. Olangira era mmwe kyemuva olabanga mujja kufiira mu bukozi.
Kyova banga mugenda mutambula mayumba nga mukola. Oteekwa kuba mukozi wa mu nnyumba. Bw'otandibadde kino wandibadde ki? Ate temutegeera. Ate byonna obimugamba yawa akaana k'amata. Tategeera abakozi ba mu nnyumba bajja kufa nga bazunga, magezi matono, tasoma bumusumbuwa, oyogera bingi. Nga gwosuza tomutegeera. Buli gwosuza Katonda akuwadde omukisa. Mukwate bulungi. Buli gwosuza Katonda akuwadde omukisa mukwate bulungi. Ne bw'oba oli bulungi nnyo sigwe mugalanda w'okubeera obulungi. Kiwandiike. Ne bw'oba oli bulungi nnyo sigwe mugalanda w'okubeera obulungi. Katonda si muganda wo si kojjaawo. Katonda tomuyinaako oluganda nti ojja mugaana okukola maidi wo obulungi. Tojja mugaana kukola house boy wo obulungi. Katonda tomuyinaako monopoly, tomuyinaako oluganda olwo olumugamba naye kaguniko tokasaasiranga. Oli ne bw'aba asula ku nju yo ssente bwe ziba zibuze nkolaba zibulidde ddala. Musaasire mulimi olugonvu, muteezi musonyiwe mugamba agende, tosindikiriza togoba bugobi, muleka agende. Tomanya enensi tewali agimanyi okujjako Katonda. Enensi tewali agimanyi okujjako Katonda. N'abaana b'abaneiba bakwate bulungi. N'ab'abalala bakwate bulungi. N'awalera abaana bakwate bulungi. Ne bw'oba wavaawo wasigalewo enkolagana eyo tomanya. Eri abaana nga wabalera bulezi ne bakuyambako ng'okuze nga wali maidi. Bakulaba nga yali maama waabwe. Naye mmwe abakopi abaliisa abaana emmere endala gwe naakufumbira eyiyo ate n'amala n'afuluma n'asula mu sitoowa n'ebintu nga mu nnyumba mulimu ekisenge ekirinda abagenyi. Nze bannange ndi mu kwerwanako nsoma ekigambo kya Katonda naye nti abantu Katonda bayamba gw'otosuubira Katonda gw'ayamba. Era nnwana okulabika ndi saagala kubeera mu bitabo by'abandi ebibi. Omuntu abeera eyo ng'akwogerako ng'oli mu bitabo bye ebibi. Nagenda akola mayumba naye bannange nakola mu nnyumba. Nakola mu nnyumba ewa mwami gundi naye bane mukazi we kisiraani. Weewala okugwa mu kategole y'ebisiraani ng'omuntu ajjukiddwa Katonda. Ate n'ono omuddu naye mulungi. Wulira. Samwiri ekyokubiri essula 2:4. Kabaka n'amugamba nti ali luddawa? Zibba n'agamba kabaka nti laba ali mu nnyumba ya Makiri mutabani wa Amiyeri mu Lodebaali. Ono yali muddu wa bajjajja boono naye amanyiyo ne gye bali. Eŋŋanda zijja bwe zityo. Eŋŋanda zijja zityo. Osobola okugenda ewantu n'okolawo obuddu n'obeera meedi oba busuboyi ng'olwofunye famire. Abakozesa abantu mbayise bulungi, namwe be bakolera mweyise bulungi, n'abaana be balabirira mweyise bulungi. Tomanya waliyo omuntu nga yagenda okunnyonnyola nga bakubbako ettaka nti oyo baamuzaala nze namuleranga ettaka lya kitaawe nze nali ndirima lyayitanga ng'ensalosalo eyali omupakasi yazimanyi. Gwe tulina ky'omanyi. Lino essomo ddene kansome ebyantuttewo kuba nnyina message. Olunyiriri olwokutaano, awo kabaka n'atuma n'amujja mu nnyumba ya Makiri mutabani wa Amiyeri mu Lodebaali. Awo Mefibosesi
mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo najja eri Dawudi n'avunama amaaso ge ne yeeyanza lwakedde ng'olwo lulwe. Olunaku lwo bwe lutuuka weebaze. Dawudi n'ayogera nti Mefibosesi, n'addamu nti laba omuddu wo. Dawudi n'amugamba nti totya, kubanga siireme kukukola bya kisa ku lwa Yonasaani kitaawo, era ndikuddiza ebyalo. Owulidde abadde talina wadde ezigula akajiiko k'ettaka agenda funa byalo. Era ndikuddiza ebyalo, gamba nti olugero lutandise okukyuka. Era ndikuddiza ebyalo byonna ebya Sawulo jjajjaawo, era onoolyanga ku mmeeza yange ennaku zonna. Naye ne yeeyanza n'ayogera ebigambo bino wammanga nti omuddu wo y'ani gwe okutunulira embwa enfu. Maakinga olunyiriro lwo nkwegayiridde nga tusoma Samwiri ekyokubiri essula 9 olunyiriro lw'omunaana. Ne yeeyanza n'ayogera nti omuddu wo y'ani gwe okutunulira embwa enfu nga nze bwe ndi. Osobola okuba ng'oli mu nsi muno nga wagongobala, sitaani yakukolako effujjo erya buli ngeri, naye okyali mulamu, nga baakuvuma naawe n'otandika okwevuma ng'olinga embwa enfu mu nsi muno. Naye Mukama alina pulaani. Wanika emikono mugambe taata nkimanyi olina pulaani. Wanika emikono mugambe taata nkitegedde, n'abadde takimanyi gamba nkitegedde, n'abadde takiwulirangako gamba nkiwulidde. To every living person, God has a plan. It doesn't matter what they call you today, but God has a plan. Omusajja naye yeeyanza n'ayogera nti omuddu wo y'ani gwe okutunuulira embwa enfu nga nze bwe ndi. Kale gwe omuntu alowooza nti oli mulamu bulungi, tovumanga gw'olabako obulemu, kubanga omukisa tegulemala. Pulaani ya Mukama teremala. Tewaliwo kintu Katonda kiyategekera obulamu bwo nga kati kiriko obulemu. Osobola okuba n'obulemu naye Katonda akuwa omukisa ogwesimbye. Awo kabaka n'ayita Ziba omuddu wa Sawulo n'amugamba nti byonna ebyabanga ebya Sawulo n'ebyennyumba yonna mbiwadde omwana wa mukama wo. Naawe onoomulimiranga ettaka gwe ne batabani bo n'abaddu bo, era onooyingizanga ebibala omwana wa mukama wo abenga ne by'anaalyanga. Naye Mefibosesi omwana wa mukama wo anaalyanga emmere ennaku zonna ku mmeeza yange. Era Ziba yalina abaana 15 n'abaddu 20. Awo Ziba n'agamba kabaka nti mukama wange kabaka nga bw'amulagidde omuddu we. Awo Ziba n'agamba kabaka nti mukama wange kabaka nga bw'amulagidde omuddu we, bw'ati omuddu wo bw'anaakolanga. Mefibosesi bw'anaakolanga Mefibosesi bw'ayogera kabaka, anaalyanga ku mmeeza yange,
ng'omu ku baana ba kabaka. Era Mefibosesi yalina omwana omuto omulenzi erinnya lye Mikka, ne bonna ababeera mu nnyumba ya Ziba baali baddu ba Mefibosesi. Eba Katonda bwakufuula boosi olunaku lumu. Awo Mefibosesi n'abeera mu Yerusaalemi kubanga yalyanga bulijjo ku mmeeza ya kabaka, era yalemala ebigere bye byombi. Baddamu ne bakulaga. Yali eyo ng'ensi yamukuba, naye Katonda yamukyusiza olugero. Katonda yaddira Dawudi n'amubuza otulo ng'amaze omuwa byonna. Dawudi n'azuukuka ku makya ng'abuuza bonna abali mu lubiri, tewakyaliyo muntu mu nnyumba ya Sawulo mukole ebyekisa ku lwa Yonasaani, mukole ebyekisa kya Katonda. So nze bwe manjogera naawe nejjo nagambye nkugamba ndikola nnyo, naye okugaggawala kisa kya Katonda. Ndi champiyoni w'okusomesa enjiri y'okukola, naye Katonda bukya buki ku makya n'akwana ku linnya lyo n'agamba nokamukyusiza olugero. Nsaba Katonda bukye ku makya akone ku linnya lyo n'ekiteeso eky'okukukyusiza olugero. Wabeerewo omusajja gw'ateganya, wabeerewo omukazi gw'ateganya, oba abasajja b'ateganya, oba abakazi b'ateganya, bagaana okutuula nga tonnaba kutereera. Yimusa emikono gyo nkusabira ekisa ekyo. Nsaba Katonda gwe ndabye ng'akyusa olugero. Twatandikira mu kitabo kya Luusi ne tulaba Mukama ng'akozesa Bowaazi okukyusa olugero lwa Luusi eyali namwandu, n'addamu n'abeera Mrs. ate n'abeera Mrs. Mr. Rich, n'angirira mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Katonda nga bali omulamu bye wafiirwa, Katonda akuwa ebibikwerabiriza ddala 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 ddala. Kitwale zikubire waggulu w'omutwe gwo. Bassebo ne bannyabo okusula ku nnyumba za gundi si musango. Mukama bw'aba anaakuyamba abaako waakusanga. Omwana bwe babuuza nti aliwa, Samwiri ekyokubiri essula mw'enonyero olwokuna, kabaka n'amugamba nti ali ludda wa? Zibba. Ali ludda wa brother? Zibba n'amugamba, n'agamba kabaka nti laba ali mu nnyumba ya Makiri mutabani wa Amiyeri mu Lodebaali. Talina kintu mu nsi. N'olunaku lukya ku makya obugagga bwa Mukama buno obujjudde ensi n'abaako byateeka mu mannya go gennyini. Obwo bwe bwakya bwagenda okuziba ng'amawulire gaawulira mu matu ge gagamba nti ŋŋenda kukuwa ebyalo. N'ebyo byonna ebyali ebya Sawulo, n'ebyo byonna ebyali ebya kitaawo Yonasaani, kati gwe ebibyo engeri gy'ogenda obirikavalingamu yeeno. Kitaawo teyamanya Katonda nga bw'omutegedde. Jjajjawo teyamanya Katonda nga bw'omutegedde. Jjajja wa jjajjawo teyamanya Katonda nga bw'omutegedde. Buli omu kufa alina ekimwava naye tewali kalungi kaliyo. Kati gwategedde Katonda agenda kukwatako ebyali ebyabajjajja bajjajja bajjajjaabo paka ku bya kitaawo, gw'ogenda obitoola. Yimusa emikono ozikuire waggulu mugambe Mukama mpa ekisa.
Okyabulamu mugambe Mukama mpa ekisa. Okyabulamu mugambe Mukama mpa ekisa. Okyabulamu mugambe Mukama nkolere ekisa. Kimugambe mu maanyi amangi. Kimugambe Katonda waffe. Mugambe yongera mu maanyi. Golola emikono gyo nga tokuba ngalo zigole bulungi. Mugambe Taata ndabe ekisa mu maaso go. Mugambe Taata ndabe ekisa mu maaso go. Mugambe Taata ndabe ekisa mu maaso go. Olunaku lwange olw'okuwulira amawulire amalungi. Olunaku lwange olw'okukyusa olugero. Olunaku lwange olw'okuva mu kusula mu nnyumba z'abandi. Olunaku lwange olw'okubanga siina propata yonna. Lutuuke Taata nange mbeeko kyenfuna. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Kati zikubire waggulu yanirize omukisa ogwo. Yanirize ekisa ekyo. Yanirize ekisa yongera ozikubire waggulu yanirize ekisa. Okyabulamu ozikubire waggulu. Days are not equal. There is a day that brings good news. Waliwo amawulire amalungi gajja gy'oli. Era njagala okutegeeza akabonero ke kano. Sitaani bw'olaba ng'ayitiriza amawulire amabi, ayagala weekyawe, ayagala wette, amawulire go galeme okusanga. Ka Sitaani ako k'olaba tikasobola gamba Katonda nti zaayo amawulire. Wabula kasobola okulumba gwe nobeera frustrated. Kiwandiike. Ka Setaani tekasobola kulumba Katonda. Ne kamuga nti ekyo kyendaba kyoyagala okukolera Bujjingo. Kizeeyo. Wabula ka Setaani kasobola okulumba Bujjingo. Kubanga yeekawulira akamwesobolera. Ne kajja ne kacyankalanya obulamu bwe. Ne yeetuga. God forbid. Ne yeewa obutwa. Ne yeesula mu mmotoka. Bw'aba avuga, Sitaani ennaku tagitwala batalina mamotoka na mayumba bokka. Agitwala ne mu balina byonna. Oli n'afuluma, n'alinnya ennyonyi, nga tanana gy'alaga. Kubanga visa zonna zirina, ate ne agency ezitunda tiketi zonna akolagana nazo. It's just a call away. Muntegekere tiketi ngenda Pali. Naye nga Pali talina kyano nayo. Abantu babasanze bannaggagga ng'ennaku ebatuddemu ne badda mu cocaine. Abagagga ate nga baasoma gye bali mu zirihabu ennene. N'otuuka ne bagamba nti what happened? Oyo si ye nannyini bizimbe ebiri byonna ne apartments ziri. Ayina byabadde ayitamu awo n'agenda ate ayitiriza cocaine. Kati ali mu rihabu. Ali mu kubuddibwa. Kyenva njagala ekkanisa. Kubanga ekkanisa ovaawo nga byonna biwonye mu linnya lya Yesu. Zikubire waggulu ekkanisa ovaawo nga byonna biwonye. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. A church is a place of solace. It's a place of hope. It's a healing place. It's a place of restoration. A church. Eno message gy'owulidde olwaleero gweyinza oba tekumuvinga kubanga n'ebibyo birala. Naye nannyiniyo yagitegedde dda nti obanga omuleme yali eyo nga bamusuza busuzanga n'abantu be baafa, yamala najjukirwa, nange ŋŋenda kujjukirwa. Nange aliwagamba nange ŋŋenda kujjukirwa. Aliwagamba nange ŋŋenda kujjukirwa. Okyali ku netiwaaka ya Katonda. Buli akyassa omukka okyali ku netiwaaka. Kiŋambire akuliraanye. Buli akyassa omukka okyali ku netiwaaka. Omukka teguva mu magezi g'abantu. Omukka teguva wantu walala.
omukka kale twogerako oxygen gwe tulaba nti ava wani neekubikoola ne waliwo kye bayita obulamu ekyo soose lyegi. Nze natandika okwawula obulamu n'omukka. Nfiiriddwa ku bantu bange nga oxygen tumuyinaawo. Naawe ewammwe ndooza wakirabako. Maafiirwa omuntu wammwe naye nga musobola okusasula oxygen kisenge kiramba. Naafa nga oxygen mwali ne gobadde bamutaddeko nga taweddeemu ne baga nti obulamu bugenze. Kaakati oyo akuwa obulamu nze nzikiriza nti tewandyeraliikiridde wandimwesize bwesizi. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Oyo akuwa obulamu tewandyeraliikidde wandimwebaziza bwebaza wandimwesize. Life is beyond the oxygen that we breathe. Life is far beyond the oxygen. Yeah. Kati obulamu ekikolo kyabwo kyekikolo ky'okujjukirwako. The source of your life is the source of your heart's desires. Kyoba omanya nti eno message yajja n'ekisiibo kino nga biriko nnyini byo. Oba nannyini byo aliwa mulabeko, aliwa nannyini byo mulabeko. Abali ku Soloti FM nannyini kisiibo kino aliwa. Abali ku Soloti TV nannyini kisiibo kino aliwa. Abali ku Soloti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok nannyini kisiibo kino aliwa. Ng'ensi yakukuba nga baakusuula eyo, Katonda akunone. Ensi yali yakuba Mephibosheth ng'ali eyo kwagasse n'obulemu naye bwakya ku makya nga n'erinnya lye tebalimanyi, wabula bagamba waliwo omuntu ow'omu nnyumba ya gundi akyali omulamu. Ate nno kabaka ye bw'atyo bw'akola. Abuuza oba waliwo, ne banoonya, bayinza okubulwa bayinza okuzuula, naye Katonda bwe bukyanga akwetaaga yamanyi w'oli. Katonda nga akwetaaga yamanyi w'osula, amanyi amannya go, amanyi bye weetaaga. Wabula ate ggwe agenda kuleetera omuntu mu nnaku ezitali zaawala. Waliwo agenda okujja gy'oli ng'ayogera ebigambo ebyekisa. Waliwo agenda okujja gy'oli ng'aleese amawulire malungi. Waliwo agenda okujja gy'oli ng'ayogera buwanguzi eri obulamu bwo. Waliwo agenda okwogera eri obulamu bwo ng'owulira ng'ebirooto naye nga bya ddala. Kitwale. It's like a dream nga naawe weesazaamu. Gayi bwe yatuuka maaso ga kabaka bino bye yagamba. Bayibuli egamba Samwiri ekyokubiri essula 8 ne yeeyanza n'ayogera nti omuddu wo y'ani gwe okutunulira embwa enfu? Kitegeeza nti osobola noowe okwekowa ne weesaza namu. Gwe okutunulira embwa enfu nga nze bwendi n'ogisaasira. Naye nga bambi si muntu yasaasidde, Katonda yasaasidde. Kubanga ekituufu kye kino, newankubadde nga wendabanga embwa enfu, you are still in the image of God. Ne malaaya gwe baleeta ne bamusula mu maaso ga Yesu, Yesu tiyamuyita malaaya. Bayibuli egamba ne baleeta malaaya ne bagamba ono malaaya tumukutte lubona. Era Musa tugamba gwe tukwata lubona malaaya ng'eno bamayinja tugitte. Yesu n'abagamba nti atayonoonangako y'aba asooka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'akutama n'atandika okuwandiika ku ttaka, bonna ne badduka, amayinja ne bagalekaawo. Gwe baleese nga bamuyita malaaya. Yesu n'amugamba nti omukazi
tiyamuyita malaya, tiyagandi gwe malaya. Sitaani byonna bye yakutuuma nsaba bifo olwaliro mu linnya lya Yesu. Sitaani byonna bye yakutuuma nsaba bifo olwaliro mu linnya lya Yesu. Setaani bye yakutuuma byonna nsaba bifo olwaleero zikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala kutegeeza omulema bw'agaggawala tewali amuyita mulema. Omulema bw'agaggawala bamuyita boss. Omulema bw'agaggawala balina okuyiiyayo erinnya eddala. Ne bw'aba alina eriiso ffu tosobolaga nti oli omugagga ow'eriiso effu. Oyagala kufanjala olyoka omuyita ow'eriiso effu. Gwe atanafuna ssente gwe ow'eriiso effu. Katonda bw'amala okukujjukira olugero lwo bwe lumala okukyuka, ne bw'oba olina omukono ogumu teryaga nti ow'omukono ogumu. Bw'aba tanaba kujjukira, ne bw'oba oli complete nga batereera otya, oli tekimugaana kuyita ekitagasa. Naye omununuzi w'omulamu wandizikubidde waggulu okusinga akawo kubanga omununuzi w'omulamu. Nindiridde olunaku lwagenda okukima ku nnyimba za gundi oyo. Ngambye ninda olunaku lwagenda okukima ku nnyumba za gundi oyo. Yimusa emikono gyo waggulu. Osula ku njuzaani. Yimusa emikono gyo waggulu. Katonda asobolera ddala okukima ku nnyumba ezo. Eyali landiroodi wa naawe n'omukyazaako naddala abo balandiroodi abalungi. Naawe n'omukyazaako naawe n'omugabulako. Eyali akusuza obusuza nga tosobola na kwesasula rent. Naawe n'omukyazaako n'asulako mu kisenge eky'abagenyi nga ne TV gyeri World Cup n'agirabira eyo. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Gw'ogamba abaali basuuza Mefibosesi baasigala kyekimu. Kyova olaba nga nfundikira olwaleero enjiri eno twegweko mu Sunday service ey'amaanyi etabangawo. Nga nfundikira enjiri eno, fubanga bw'osobola abantu bakwate bulungi. Abantu bakwate bulungi. Tomanya ani asooka, tomanya ani anaabotola. Ne mu mirimu gino egya gavumenti abantu basika ku bannaabwe. Wabawo atula mu ofiisi n'oga nti Mukama ozeemu essaala zange, owange yennyini yatuddeyo. Twagalane, tolwana nagwo otamanyi lugendo lwe. Leero ayambadde sapatu tezifaanana, eyo tefuuka mboozi yo. Leero alina enviiri zisiwuuse, eyo tefuuka mboozi yo. Leero alina olugoye luyulifu, eyo tefuuka mboozi yo. Leero abaana be tebalina kyakwambala wadde ekyokulya, eyo tefuuka mboozi yo. Twagalana ate tuyambagane mu butono. Anaasooka okutuuka ku kinene anaayamba banne. Wandizikubidde waggulu amagezi be gabagaze. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Lyetteeka Mukama waffe Yesu lyatuwagamba twagalane. Twagalane. Twagalane bannange. Bagagga kwagalana, baavu kweroga. But you can imagine ng'obadde ofuuwa emmindi nga ne Mefibosesi akimanyi nti omufuuyira emmindi. Olabye munno mulema, naye era oyongeddeko muloga. Abantu be baloga olwedde era abaali bubi. Neera nawe n'ogamba era nange kanyongere muloge. Lwaki oweereza sitaani paka ku ekyo? Munna ali muzigo naawe oli muzigo, mwenna muli bapangisa. Ekyokubanga alina wufa tekitegeeza nti yazimbye. Toteeka mannya ge mu mmindi yo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Walengedde kativi akapya ke yaleese ke kakufuuya emmindi. Akyali mupangisa.
sanyukiranga akantu akatono munno kaalina agende nga akujjukira nti naye oyo yasanyukira ddala. Ennaku zino abantu bakyayogera bye bafunye kubanga abantu tebakyasanyuka. Naye laba mwavu muno ogwobadde oyitangako bulijjo n'omusimbayo ky'omusimbyeyo n'omugulirayo ekikopo ky'amata n'ogulayoko kipayinti n'okimuleetera n'ogulayoko ku menvu mu kusibuluka n'obwa mwana onoosibulukukira okwo tomumanyi nnyo. Laba Katonda bw'amujjukira naye asooka kunoonya muwanga lyenvu. Imussa emikono nkusabira omutima omulungi kubanga simanyidde ddala kyakujja mu mutima mulungi. Yali Ssaala ya Dawudi ayogera mu kitabo kya Zabbuli 5 mu emonyolole 10 n'aga nti ontondemu yaga nti create in me a clean heart, ntondamu omutima omulungi, n'aga nti onzizeemu omwoyo omulongoofu. Onzizeemu kitegeeza gwavaamu buvi. Waliwo ebigenze bikubaako n'osuula obuntu bulamu. Oyinza n'okulya ebiganye n'obisula kasasiro naye nga liwo ababyetaaga. Mukama akuzzeemu omutima omulungi, akuzzeemu omwoyo omulungi, akuzzeemu omwoyo omulungi. Buli atalina mugaba n'ekyolina imussa emikono gyo weesabire. Nange ngenda kwongereza okosooka osabe. Waliwo akatateredde mundaayo akeetaaga okutereeza bwe kafikisingibwako. Ekiba kiddirya si kirala ye Katonda okujjukira ate n'obeera wa mugaso eri abalala. Mu buli community wabeerayo omuntu omu Katonda gw'alonda. Mu buli kika, in every clan wabeerayo omuntu omu Katonda gw'alonda. Nsaba abeere nga ye ggwe ate abeere nga ye ggwe ng'olina omutima mulongoofu. Nsaba abeere nga ye ggwe ate abeere nga ye ggwe ng'olina omutima omulungi. Nkusabira omutima omulongoofu, kusabira omutima omulungi, kusabira omwoyo oguyaayanira obutuukirivu, kusabira ekisa kya Katonda, kusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akujjukire. Olugero lwalukyuse. Samiri ekyokubiri essula ya 9. Mukama n'ajjukira Mefibosisi, omusajja eyagongobala omulema. Kabaka Dawudi n'agamba tunaalyanga ffenna, yaliira ku mmeeza ya kabaka. Naawe abadde aliireyo mu ttaka, naawe abadde aliireyo mu nfuufu, naawe abadde aliireyo mu tonninnyira mu bitategerekeka. Katonda akusitule kubanga talemwangako, akutuuze wamu n'abalangira b'abantu be. Naawe weekange ng'otandise okuyiga okulya. Nze sijja kulimba nakatandika okukwata fooko nengikwata n'akambe nsooka naku bimbula nako ne ngakozi nkwasa kkono. Kiriwa kyekwasa kkono? Asobola Mukama akusitule. Mukama akusitule. Bye saamanya ngenze mbimanya, bye saategeera ngenze mbitegeera. Nze yali embwa enfu eyali afiira mu nsi eno. Katonda yansaasira. Sikusabiranga, nkusabiranga atasaasirwanga. Akyagenda maaso n'okusaasira kubanga okusaasira kwe tekugwayo. Ne wano wantuusizza nange njagala kuyimirira wano okwogera gy'oli ng'omuweereza wa Yesu nti akusaasire. Olugero lwo Mukama alukyuse. Olaba omukono gwa Katonda. Sitaani abadde ayagala omalirize bubi, eyakuwa entandikwa embi ng'era tosanyukangako. Katonda wange amuswaze. Wadde n'omwaka guno tegwatandika bulungi eri obulamu bwo, naye enkomerero yagwo gabeere matabuta. Omwaka guno gugwere mu mata n'omubisi gw'enjuki mu linnya lya Yesu. Nzikubire waggulu gamba amiina. Akyusa olugero lwo in the mighty name of Jesus. Mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi ennyo. Ngenda kuba anointinga muntu ku muntu. Sunday service ngenda ku anointinga muntu ku muntu. Katonda nga bali omulamu bwe muba muyingidde mukkirize, mukwatagane bulungi n'ababakebera, munaabe bulungi. Tenti weeziri ezimala n'entebe, ne bw'oba tofunye tenti kasita ofuna Katonda. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
Mbalinze mu Sunday service eno nga bwe sibalindangako. Waliwo Katonda akyusa olugero. Tuli naye ku Canaan land. Omulokole n'atali mulokolo yaniriziddwa mu linnya lya Yesu. Gamba amiina. Naawo njagala kutwala omukisa guno Mukama gwampadde okureceivinga pledges zammwe. Eya pledginga ku lw'emizindalo n'okukyusa tenti zaffe na biki nga pledge wagikola gireete ku kituuti kati. Kwegayiridde you pledge wali ku radio wali ku TV wa pledginga wali wano ku church ku Sunday no pledginga jangu ne pledge yo mu linnya lya Mukama Yesu. Aja tutuyanza Mukama ku omukisa. Jati Zainabu yasoose n'emitwalo gye 10. Kanisa abatali balokole bagifuniramu emirembe ddala egitali gya bulijjo. Tuyanza mwannyinaze katwesije Mary mitwalo 2. Akuweereddera omukisa mu linnya lya Yesu. Twala mungi nnyo omukisa. Mitwalo 2 bakuyitaani Diana Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Akusanyuse Yesu. Endo wangule. Mitwalo 10 Mukama akumpera omukisa. Tweyanziza nnyo. Mitwalo 5 Mukama akumpera omukisa. Mitwalo 5 Mukama akumpera omukisa. Mitwalo 4 Mukama akumpera omukisa. Mitwalo 3 Mukama akuwa omukisa. Mitwalo 10 Mukama akuwa omukisa. Akole bulungi Yesu. Olabe ekisa kya Katonda. Kikulu nnyo okubaako kyokola mu nnyumba ya Mukama. Mitwalo emeka? 5 Mukama akuwa omukisa. Kikulu nnyo okubaako kyokola mu nnyumba ya Mukama. Mukama akuwa omukisa. Kikulu nnyo okukola omuyigo nga Mukama kwali. Mukama akuwa omukisa. Wafunye bizinesi ki? Genda olabe ekisa kya Katonda. Akole bulungi Yesu. Akole bulungi Mukama Yesu. Mukama akuwa omukisa. Aba pledging abaweddeyo. Those who pledged mukyaliyo muweddeyo. Kale ogenda kukwata ekirabo ky'osobola. Ogenda kukwata contribution gy'osobola. Si kirabo si kimu kya 10 za kukola ku sawundi tugiza bujja buli kimu anajja kusaana agenda biraba. Abamu mu abali omulimu kulaba emizindalo empya gye bateeka waawo. Asobola zonna z'osobola si kye kimu kye 10 si kye kirabo wabula kiweebwayo gwe kyogenda okuwaayo nga kiva ku mutima gwo. Towezeeza zino n'eneezizo bwe zigattibwa zina kye zigenda okukola. Asooka mu ekyayanguwe. Twanguweko. Oteeka wano oddirayo wali oba oddirayo wali. Kisinzira bw'oba ovudde eno oddirayo eno. Bw'oba ovudde eno oddirayo wali. Ali ku Soloti FM n'abo ali ku Soloti TV. Kyonna ky'osobola okuweereza kiweereze. Kyonna ky'osobola okuweereza kiweereze. Ali ku Soloti FM n'abo ali ku Soloti TV. Soloti Media App, YouTube, Facebook, TikTok. Weereza ku 076 0 076 0 0760 777 kuoba oweereza. Mukama akutuweera omukisa. Osobola okuweereza ku MTN 076 777 0760 777 Send your contribution towards the renovation and the purchasing new systems here. Ebimu Mukama akuwa omukisa. Tweyanza again. Baba zijeni mitwalo 2. Tugula bipya bisinga obungi. Tugulira ddala bipya ku Canaan land abagenda okubeerako mweno Sunday service. Ojja kulaba nga kipya namwe abeeyamanga ozireeta Sunday eno. Bw'obanga ojja mu Sunday service eno kyeweeyama kireete. N'atalina kyeweeyama jangu. N'atalina kantu konna. Service si yabeeyama si yabawaayo. Service yaabo Katonda baakyusiza olugero. Don't miss the service this Sunday. Mubakubireko mu ngalo bano abawaayo gwakyali eyo. Weereza naawe ali ku Soloti FM, Soloti TV 076 778
0760 777 0760 777 kobowereza obawereza ku 0708 0 esembyayo 3 0708 0 esembyayo 3 0708 000003. You can send your contribution, your tithe, we shall use it in the same. Your tithe, your offering. Send your tithes, your offering, your contribution towards purchasing the new sound system for Canaan land. Send on 0708 000003. 0708 0 esembyayo 3 0708 0 esembyayo 3 kobowereza 0708 0 esembyayo 3 kobowereza 0760 0760 777 0760 07 kobowereza. Akozesa MTN Momo, akozesa MTN Momo, kozesa MTN Momo, merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. MTN Momo, merchant code eri 64 47 57. Obanga okozesa Airtel Money, Airtel Money merchant code yari 152 1955. Merchant code ya Airtel Money yari 152 1955. Yeah. From Sophie Lukwaro batuwadde $10. Twebaza Katonda. Abeyamanga mugamba tugenda zireeta mu Sunday service ozireete. Obanga teweyamanga obiwulidde lwaleero era nawe leeta. Perez from Mitiana emitwalo 5. Mitwalo 5. Tweyanziza kale muse emikono gyo tusabire bano kye bawaddeyo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo webale Mukama okozesa abaana b'omulimu gwo. Sawundi ekyuka ku Kanani bingi bikyuka. Mukama obukadde 10 bwe twali twetaaga n'okusoba twasobola okufuna pledges za bukadde 4 Sunday wedde. Sunday eno ng'abantu bajja sente zibeere nga ziggwayo Mukama nge taata. Tutambuze obuweereza nawe otambuze emirimu gy'abantu bano bonna abakontributinga nga tebalina buzibu. Mukama abaddizewo ekikatiddwa ekisuukundiddwa era ekyomuyiika abali ku Salt FM, abali ku Salt TV, abaweerayo ku masimu, abaweerayo mu byalo ne mu bibuga ne mu mawanga, Katonda akibabalire. Abaddize ekikaddwa ekisuukundiddwa ekyomuyiika abatandikirawo ku Sande nga ne leero obadde owaayo akatono okwosobola nga ne kaakati oweereza ku simu. Mukama akikubalire mu linnya erya Yesu. Mukama abawe omukisa, eddoboozi mu kyaki litereere ne buli kimu, nammwe emirimu gyammwe Mukama agitereeze n'omukono gwe ogw'amaanyi mu linnya erya Yesu. Olugero lukyuke mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Imusa emikono gyo waggulu, sabayo ebintu byoga nti Mukama tusigaza lunaku luno lwa Sande luno lwokka, naye tekiŋŋaana kusaba bintu bino byonna kubanga mu lunaku lumu by'osobola okukola tewali asobola bibala. Imusa emikono gye eri Katonda, musabe bye weetaaga, musabe Mukama bye weetaaga, musabe Mukama bye weetaaga, musabe Taata bye weetaaga, musabe Kabaka w'abakabaka bye weetaaga. Nkusabira wonna w'oli ali ku mulimo, ali ewaka, ali ku dduta, abali mu mawanga ag'enjawulo, ng'obudde wamu emisana, abalala ng'obudde ekiro, wonna w'osabira Mukama akukolere. Nsaba Katonda olunaku lwa Mefibosisi nga bwe lwakya
n'olunaku lwo luce era lubeere lwa njawulo mu linnya erya Yesu. Era nkusabira ng'olunaku lwa Bowaazi bwe bwakya n'asisinkana Luufi, naawe Katonda akuwe olunaku akuwe Bowaazi wo. Katonda akikolere mu linnya lya Yesu. Akuyimusa akugye mu nfuufu ne ku lubungo, akutuuze wamu n'abalangira b'abantu be. Akugye mu kuyaayaana kwonna, akuteeke wasanyusiza omutima gwo. Wabeerewo obujulizi ennaku yo agikufuulira essanyu Mukama mu linnya lya Mukama ffe. Simusa emikono gyo waggulu gigolole bulungi. Ayagala okutereeza obulamu, agamba njagala kunyweza bulokozi natti zinywere. Naawe agamba ndokoka lwaleero. Ddamu ebigambo bino Mukama ffe n'atwanirize. Gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza, nsazeewo n'omutima gwange oluvannyuma lw'okumanya nti tonneerabiranga, oluvannyuma lw'okumanya nti tonkyawanga, nsazeewo nkuwa obulamu bwange, omubiri gwange gwonna ngukuwa, omwoyo gwange gwonna ngukuwa, ebirowoozo byange byonna mbikuwa, ofuge mu bulamu bwange Taata. Kwegayiridde Mukama Katonda gw'abeera omulamu, onsaasire Mukama wange, osumule ekisa kyo ku bulamu bwange, onaaze n'omusaayi gwo ebibi byonna, endagano zonna bye nakola ne bye sikolanga, ebiviira ddala ku Adamu ne Eva, byonna Taata obinsonyiwe, eby'omukika n'ebyebukojja, ebya relationships z'ensi, eby'amawanga, byonna Taata obinsonyiwe. Onzize bujja, onsaasire, nze abadde mu nsi nga ndaba nafuuka mbabwa, oddemu onfuula omuntu. Katonda wa Dawudi, Katonda wa Mefibosisi, Katonda wa Nawume, Katonda wa Luufi, Katonda wa Danyeri, Katonda wa Shadraki, Katonda wa Misaki, Katonda wa Abednego, yegwe Katonda wange. Mpandikira essuula empya, kyusa olugero lwange, ebibi mbyeganye, Setaani mweganye, ndokokedde ddala. Kwegayiridde Mukama, sangula amannya gange ogajje mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutagwawo. Gaviireyo ddala. Sangula amannya gange ogajje mu kufa nga ndi muto, ogajje mu butagasa, ogawandiike mu kuwangaalira ddala ate nga ngassa paka ku muka gwange ogulisembayo. Amannya gange gajje mu bwavu, gaviireyo ddala, gateeke mu bugagga, obugagga obw'emirembe n'emirembe, obw'enkalakkalira. Onkole bulungi Mukama, onkolere ebyekisa, nange nkole abalala ebyekisa nga ngaggawaziddwa Mukama. Amannya gange gajje mu bintu ebibi byonna, endwadde zonna eziba ziyingidde ensi n'ezo ezisangiddwawo, ozinkuume Mukama, zireme okujja mu bulamu bwange. Amannya gange gabeere mu bulamu, gabeere mu bulungi bw'okabaka wa bakabaka. Ompe obukuumi Mukama eri ababi abanaalaba nga nsituse ne batandika okwagala okunsuula, ne batandika okwagala okuntemula. Omponye eri ababi Mukama, omukono gwo gubeere nange, neme okuddamu okulaba embeera embi, neme okuluma omwoyo. Ndokose ayi Mukama. Yimusa emikono gyo waggulu, musabe ekirabo eky'omwoyo. Mukama waffe, musabe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Mukama waffe, musabe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Mukama waffe, musabe ekirabo eky'omwoyo. Kale zikwire waguyaniriza omwoyo wa Mukama, zikwire waguyaniriza omwoyo wa Mukama, zongereko waguyaniriza omwoyo wa Mukama, zikwire waguyaniriza omwoyo wa Katonda omulamu. Yimusa emikono gyo waggulu nkusabire. Nsaba Katonda buli atereezezza obulamu, Mukama akukwate n'omukono gwe akuyimuse mu kitiibwa kye. Era nsaba akuwa amagezi g'obadde tolina, nsaba akuwe kontakiti z'obadde tolina, nsaba akujjukirire ddala olugero lwo Katonda alukyusize ddala mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mukama kola obulungi obuteegaanika.
In the mighty name of Jesus I pray. Imuse emikono gyo waggulu musabeeyo ebintu 2 3 4 5 mugambe taata bino nange bw'obinkolera ate wamu olugero oba olukyusiza bimugambe mbeesunze nnyo ku Sunday n'oku Canaan Land, mbeesunze nnyo mu Sunday service ku Canaan Land, mbeesunze nnyo mu Sunday service ku Canaan Land. Abakole bulungi Mukama abakolera ebyekisa. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Mukama abakolera ebyekisa. Kwata ensawo yo, kwata amanepaasi yo, kwata wallet yo, kwata amasimu go, kwata passport, kwata pamiti, kwata ebisumuluzo byo, obiyimuse mu maaso ga Mukama osaba omukisa. Mwenda ngenda banoyitinga muntu ku muntu nesunze nnyo okwanoyitinga abagenda okweyiwa mu service eno eya Sunday eno ku Canaan Land. Kitange omulamu abaana bo bayimusiza ebintu byabwe babisabira, nange nyimusa amafuta gano mu mikono gyo gapakiremu amaanyi buli gwe ngateekako Akyuusa Olugero. Mafuta gano Mukama gapakiremu amaanyi go buli gwe ngateekako Akyuusa Olugero. Ababadde banakuwala nabo basanyuke, abadde mu maziga nabo basekeko, ababaleetera okaaba amaziga bakaabya omusaayi, naye bano Mukama taata basumulula bawe emirembe. Nangidde amafuta gano ag'omuwendo omungi ku buli muntu yena gwe ngasaako, n'abakyala b'embuto ne bannakawere. Mukama yeegulira ekitiibwa ng'awudde. Nsabira amafuta g'ositudde, nsabira amafuta g'ositudde gwali ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land, nsabira amafuta g'ositudde gwali ku Solot FM, ali ku Solot TV nga waayo eri Mukama, gwali ku Solot Media App, gwali ku YouTube, gwali ku Facebook, gwali ku TikTok, gwali emitala w'amayanja. Amafuta go nga waayo eri Katonda agakozesa eby'amaanyi. Mukama yeeragera yeegulumize. Mafuta ago Mukama tugamuwadde agapakiremu amaanyi. Nsabira amasimu go, amasimu ago ofune koolo. Bana betusomako babanonanga bunonyi mu buntu, nawe oba bakunona mu buntu, oba bakubira kasimu ne wabeerewo eddoboozi erikyusa obulamu bwo erikutwala mu lugero olupya. Olugero lwo Mukama lukyuse. Essimu zo nziwadde eri Katonda, bank account nziwadde eri Katonda, passport, permit, ebisumuluzo na buli kyositudde, wallet yo ne money pass yo, ebintu ebyo nambiwayo eri Katonda. Office yo njiwayo eri Katonda, business yo njiwayo eri Katonda, omudaala gwe ekifo ky'owookolera nkiwayo eri Katonda, nkuwayo eri Katonda n'ab'omu nnyumba yo. Katonda yeeragera yeegulumize. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Alwane n'abalwana naawe Mukama, awakane n'abawakana naawe Mukama, alwane n'abalwana naffe, alemese buli abadde akulemesa, akwate engabo n'akagabo, akuba abeeyita ab'ekitalo paka kubatana kye bali, abeewanika obwewanisi. Mukama akutemere ekkubo abatabadde ekkubo, atutemere ekkubo, antemere ekkubo, akutemere ekkubo, ekkanisa agitemere ekkubo, Solot Media agitemere ekkubo, famire yagitemere ekkubo, obulamu bwabutemere ekkubo. Genda owangule. Imusa emikono gyo kusabira omukisa ogusinga okutegerekeka, kusabira omukisa ogw'abaweereza bonna, kusabira omukisa ogwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, kusabira omukisa ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogugaggabaza ogutaliiko obuyinike, omukisa ogwo ogutwale ogwa Katonda ogugaggabaza. Imusa emikono gyo. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda omulamu akufuula akalango. Katonda omulamu akuwa obujulizi obuteegaanika. Katonda omulamu akufuula ebiruboodi ye, abanaakulabangako bategere nti Mukama akyali ku mulimo, alokolera awonya, akyakola, akyakyusa ebyafaayo, akyakyusa olugero, akyusa olugero lwo. Bw'onoddamu okaaba togenda kuddamu kukaaba ga nnaku, naye ogenda kukaaba ga ssanyu. Kikubeeko mu linnya erya Yesu. Nkitwala naawe kitwale. In the mighty name of Jesus. Musa ebintu waggulu, ekisa kya Mukama kikulondoolere ddala,
bimuse twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Gamba nti amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kidde eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Katonda akole bulungi, olugero lw'obulamu bwe lukyuke, wangulira ddala owangula oyambenga abalala. Mbalinze ku Canaan Land mwanguwe service ku Canaan etandike nga bukyali esande eno kubanga mugenda kuba bangi. Buli muntu atwala amafuta Akakyuusa Olugero. Abadde mu lunch hours tosubwa Sunday service. Ajja mu Sunday service zokka kakibeere kitto aleeta kyonna mugalindako ekyo nakiraba nga maliriza Sunday service. Jangu mu service ekyusa emyezi 6 egiri maaso go olabe Katonda bwakukyusiza olugero mu linnya lya Yesu. Omwaka tugumalako na buwanguzi. Mbalinze ku Kanani. Mukama bampera omukisa. Mutambule bulungi. Shalom, shalom, shalom. God bless you.